Crysto Panda, Bruno K, Program, Champanya, abalabi bammwe, mutukoze bubi, mwembi, mwine ebirungi byammwe, n'ebibi byammwe, mwine amaanyi gammwe, n'obunafu bwammwe, mwine ebibagatta, n'ebibaawula. Crysto Panda, oli presenter mulungi, oli muyimbi mulungi, oli mutegesi mulungi. Bruno K, oli muyimbi mulungi, oli philanthropist mulungi, ate n'ekirala oli muntu w'abamaama bakwagala. Kiba kitegeeza buli omu characters oba elements z'ayina zibadde zikubira munne paasi. Partnership ebadde nnungi, lives ku TikTok zibaddewo, naye nebadde magical. Kaakati ensobi eri emu yokka gye mwakola, program okufuuka ey'amaanyi ne mutakola memorandum of understanding. Crysto Panda, singa ekivvulu kye wategese wabadde okiyisa empere festival, amazima ga Katonda mu ggulu, Bruno K yalibadde takola ki? Teyeemulugunya. N'abantu bennyini baali badde bamukola ki? Bamwekolerako. Baali badde bamugamba naawe tegeka ebibyo. Naye ekivvulu mwakiyise Champanya. Champanya tewali atakimanyi nti nno program ekolebwa Bruno K ne Crysto Panda. Crysto Panda okugamba nti wasupportinga Bruno K mu bintu bya charity, kati naye abadde alina okusupportinga mu bya festival, kati equation mbweba balanced. Crysto Panda, charity, omuntu yenna agaba obuyambi eri charity aba agaba ebyo ebifisse, tayinza kuwa kisinga bulungi. Okitegeera bwe ziba ssente akuwa zifisse kuzannyanya, bwe luba lugoye agenda kuwa olwo olutakyamutuuka. Naye festival kivvulu omuntu wagenda yeesanyuse ateekamu ekyo ekisinga okubanga awulira bulungi. Yenjawulo eri wakati wa charity ne festival. Kati gwe bw'ogamba nti wamusupportinga mu charity n'otayagala kubeera ku front line, kaba kabadi. Wamulaba ng'alyampa abaana naye nga tamanyi buwoomi bwa ssekkoko. Kati ng'akabadi k'oyina oyagala ssekkoko ogirye wekka, omuwe lusingo-singo. Crysto Panda, abantu balina okuba nga bakukomerera. That is not the way how things must be navigated. Bruno K wa mega company ya Black Market Records, naye wakozesa bannamateeka. Lwaki bino ebintu okutuuka kw'eyo stage wakozeseza spirit ya one love? Abantu ku ssente bakyuka, abantu ku ssente abamugonvu nnyo nga tannazifuna, naye bw'azirengerako bw'ati n'afuuka timba, n'afuuka monster. Yes, oba mukola ki oba mukola ki, bwe munayiiya program Champanya ne mugikomyawo, abantu bali ready okubawagira. Naye bwe munaagetinga solo, buli omu n'agenda bibye, buli omu agenda sigaza abawagizi be. Crysto Panda okugamba nti yegwe yabukinze ekifo, yegwe yasasudde DJ n'abayimbi, gwe yabakwasaganyizza, tekimala, kubanga ku mutwe abantu bazze lwa Champanya, tebazze lwa Crysto Panda yekka, tebazze lwa Bruno K yekka, bazze lwakuba nti muli babiri. Kubanga gwe bw'ogamba nti wataddemu ssente, Bruno K nga ku TikTok ye ayina abafollower akakadde kamu, nga gwe oyina abafollower 666, kiba kitegeeza yayinza okuba teyakuyambye mu monetary format, naye n'akuyamba ne currency eyiye ey'abafollowers. Cross audience, nti bafollowers bo si batono naye ate ababe bangi nnyo. Muyina getting together bwe mubanga mwagala festival eno efuuke annual, ebeere celebrated consistently. Kubanga bwe tugenda mu mateeka, kati n'omwana oba omwana yayogera ekigambo Champanya, bw'abanga afunye balooya abakugu asobola okugenda n'aclaiminga n'agamba nti njagala 30%
oba 50% ku ssente ezaavudde mu Champanya Festival bw'abanga ekigambo Champanya yakiregisteringa. Yes, bannange tulabe ebintu mu foresight. Leka obuntu buno obutono buleme kutumalamu. Amazima Crysto Panda wabadde nga headmaster agenda ku police n'awaabira omusomesa we gw'atannasasula musaala ng'ate omusomesa ye tannavaayo ku complaininga kugamba nti tannasasulwa. Kiba kitegeeza omuntu ng'ali investigative oba ng'alina approach y'aba journalist aba agenda kukomerera. Bye. I love you people. God bless.